tuli bajemu nnyo eri abakadde omuntu akwata obukadde bubiri n'agulira malaayi essimu gwakwana nga nnyina amuzaala talina wadde katooki. Abaana abasiraamu abeera mbeerera ya wiiki. Abasiraamu tulina kubeekizaamu. Abaana basinga okunyakula essimu z'abantu, abaana basinga okulya amayirungi, abaana basinga okukola kyeffujjo lyokka. Baana basiraamu nabbi yayogera obukulu bwa neiba okumuyisa obulungi basaba ne batuuka n'okulowooza nti neiba alina omugabo mu by'obugagga byo. Bwe bagamba ogende maka aleka naawe nve ku mwenge kati abo banyi nve ku mwenge nze nkyayagala okwenda. N'abagenzi emakka nabo babbi bazibu. Allah tuyambe. Ate nga byalagira okukola tetubikola. Edda bajjajjaffe yagendanga mu hijja naddanga ate imaani yeeyongedde nga buli omu amuteresa. N'essaawa eno haji agenda emakka naddanga ate obubbi bweyongeddeko. Allah agambye basaale tetwagala kusaala. Kati akole kijja emiggo genda mu mizikiti olabe ekiriyo bayimaamu abakulembera toyambala ku kanzu enyirira ojambalira olidde sente z'obusiraamu. Imaamu n'abeera ku muzikiti ng'asaaza natuuka okusaaza esswala ya asiri nga yenna yeenyoola tannalya kyokka baasaaza beebejjagala. Era n'omala oyambala ku kanzu enyirira atubba. Walabye kanzu ya imaamu badda wali ebweru wagirabye? Nagirabye kalungi. Ezo kanzu ze Dubai mitwala sente zaffe ze balya. Bujeemu musango gwa naggomola at'anu fi nasabi ogamba nti nno gwe musoga gwe ekyo kinene tokkirizibwa osobola ovuma oyo ng'ovuma jjajjaawo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Amanya agange nze Kasimu Ramadhani Sempagala Sewanyana oba Sempagala Sewanyana Kasimu Ramadhani. Byonna omuntu waddembe okweyita kyayagala akuba mukama waffe yagambye nti okutandika n'amannya ago simanya mangi naye gonna era sigange kati nze kitange yantuma Kasimu kati lya Ramadhani. Tuli bafirika naye mweyita nnyo gundi. Tuli bafirika Kenya simanyi binti biki. Era nga boolaba bwe tuli abafirika beyita ba John agomanya mangereza bwe beyita ba Paulo okitegedde. Era nga boolaba omuntu abo mufirika munna Uganda era ne bwowandiika nno kati kankubulika zibe national ID kafuluma given era bwowandiikako nti nowandikako katugambe Sewanyana Sebbaale bagamba erinnya lye eddiini eriwa nga bwe tuli abafirika nga ffe ba John Kenneth Allah wallahi naye ali muhimu amanya waliwo abazungu bangi ng'asiramuka n'asigaza erinnya lye erya John kati amanya si makulu nnyo obusiraamu just wawulirako n'ebyo ndi wakika Sewanyana awasa Wanyana nange kankubuuza oba kambabuuze ebitonde bino kati ng'enseenene ne bamugalula ani yasookawo? Mugalula n'enseenene? Ani yasookawo? Enseenene zaaliwo kuva dda myaka na myaka. Abantu be basooka ku nsi mugalula gwekikakata yes kale huoze fasi muganda mmanyi batugamba kintu bwe bagamba wen sinza kugamba ekyokulala kankubule na kino bwe baganda ati nedda siko bya ggwanga nti kati njogera facts de baganda de Banyankole de Banyarwanda de Basoga de Bagisu byonna ebyo byolaba lwakuba nti nebyo ebigundi mwe bine ffenna tuli omuntu omu Burundi because ffenna we came from the group which is called the Bantu group. Katudzeyo ko muka history katini wadde nze saakola history ku A-level nakola payment entrepreneurship nakola sciences ndi mu science naye akatono ennyo kubanga ebyo mu O-level at least omuntu aba abimanyi twava mu the Bantu group ekyo buli omu akikkiriza si bwe kiri. What is the origin of the Bantu group? Their origin is from West Africa, Cameroon. Wajimai muno tulina Luganda kuba Cameroon. Ndi baganda baba Cameroon. Ati nkugambye it was their origin. Era for information Buganda yaliwo myaka emeka back. Kubanga enensi ebadde in existence emyaka mingi. Kati omuntu ekintu ekyakabaawo n'ekintu ekibaddewo emyaka n'emyaka okuva ku mirembe gy'aba Adamu kyokka ku mirembe gya Adamu tewali enseenene zaaliyo kati mugalula yali luddawa kati just bino ebintu bateekateekawo ebintu
kati ekyo tekiri mu buzibu era kankubulira kino abantu bangi katuve mbyo katusoke tuze ebbali eky'obusiraamu omuwala asobola okwagala omuvubuka katugambe omuwala nga yenansuubuga omuvubuka ye mubiru naye ng'omuvubuka Kenneth bamanyira Kenneth omuwala katugambe ye Hillary ne beeyagala ne bagenda kati ne bakyala ewaka kataata abuuza nga famire nayo neesiima omuvubuka ng'eraba akasente bwekali kataata abuuza mpozi erinnya liyani taata bamubuuzawo mu diro bakola fayino katugambe omukolo gwa Sande bazze okukyalako ku Lwokusatu tata bane tumanyigane nze mutabani wange manyira Kenneth taata nze mubiru Kenneth kati basinga bonna bwe takama naffe nno jozze tuli bamaama tukikoze era bagamba omuvubuka kati omanyi wali mu kidaala teweyita mubiru funa erinnya eddala ebyo bingi bibaddewo bennyini abo bataata kubanga tebaagala kusibona omuvubuka bingi bibaddewo mu mikono baga nti no kyusa erinnya kati wali mu kidaala okakasa nze nkubuulidde ebintu byatabukatabukata ate nno kankikubulire kino kankubulire ekyama kimu gweokimanyi nti omuntu ayinza okwegiza nti no tawasa Wanyana nga yesse Wanyana naye nga atasobola omwendako kisoboka awe kati ate nga baliwulira noono ng'amwendako nga Ssentonga ayenda ku Nampeera ebyaddala njagala okwo abantu bajulire njagala okwo bajulire tebeeyendako mu miziro nagamba asigala kusaidishi kati tunagira tutya oba omuwala wennyini wano mubigo naga kati tunagamba batya abakadde kati omanyi gwe togamba mbuno gwe tugire kyusa erinnya era najja nagamba nze tuli wange era bangi abali mu nsi nga babikoze bwe batyo naye tewali kyabatuuka bwe kibanga abantu basobola okukyusa amannya mu biwandiiko byabwe unakyusa erinnya katugambe bweru gyali amannya ge baagagira yakolerako ebintu nakyusa amanya totale wakika kirala era abantu bangi baliyonga ebiwandiiko byebaliko si byabwe ng'olaba amannya ga Lugave naye nga wangeye kisoboka era kinene va ku kisoboka kingi people in diaspora kingi so kati kigwe kyogamba mu mbeera y'obuntu omanyi obusiraamu buno obulaba obusiraamu bulina embeera ey'obuntu fifty obusiraamu bugamba ki ti omuntu webabanga beesiimi tewali era abakadde tewali kibagaana wadde amannya geegamu nga bava mu kika kyekimu kubanga tebalina kakwate si ba Luganda tibiologically muganda watya tabeera muganda kati nno kale asike tayari bamwe ku byobusika kale oba mwannyinaze ajje taata mmwe ku byobusika omanyi waliwo challenges nze I challenge people ne bagamba kino namwe kisobola ddala okukola mmwe ddala mukiraba tubirekawo naye nga ina kisho sense abantu baba bagize kati kankubulira olaba abantu nga beriko musaayi omwana w'omwana simanyi omwana w'omwana wakojja bebesingana mu lumbe beegira mu nsiisira gwe noddawo seeka nimbye abaana Sewanyana ne Wanyana ku lumbe basobola okwekola ekigenyi mbulira kakwate kyakaliwo teddira gumu kati bwe kiba ng'ono Wanyana nga bamubbulamu bubbuzi gwe tokimanyi nti nno originally Obuganda twalina ebika ebi essaawa eno obiye ebika ataano n'omukibiri ebirala byavaawo kabaka tugenze twongerayo kutwextendinga kati era olwo abantu ababbu bannaaye ffe tuli bagundi era ndowooza waliwo abantu bawulira ab'e Masaka nti bante ninga Banyarwanda bwebali bano bagundi kubanga ffenna tugenda okwetooloola tuli omuntu ogwo era gwe bw'otandika okugamba nti nno simanyi ono Muganda kati buli muntu ogenda mumuwasa gwe okimanyi Faruku njagala oyogere bajjajjabo bataano osobola obboogera gwe okimanyi oyinza okwogera jjajjawo ng'ow'omukaaga olabi ng'olina kakwate ku Museveni ku President Museveni
Seka tutemete kati ebika. Kubanga jontwala. Nedda okimanyi nze njagala omuntu aveeyo ayogere bajjajja be 10. Ayogere jjajjaawo asooka yani taata azaala kitaawe jjajjaawo asooka owookubiri owookusatu owookuna owookutaano ow'omukaaga ojja genda okwekwata ng'olina oluganda kwa mama Mbabazi. Ffenna tuli omuntu omu kubanga ffenna bw'ogenda mu kanyiri ffenna tukona ku Adamu kubanga ffenna mwe tuva Adamu ne Hawa. Kati bw'onodda ku ebyo ekitegeeza okuwasanga nti tugenda kubaawo kubanga ffenna tuli ba Luganda. Ati kyebava bateekawo ebika. Kati omuntu ayinza okuba ne mentality era abantu balina entegeera eyo. Simanye eddiini ezo abaazireeta bazungu Bawarabu. Kati eyo ntegeera nayo nnafunema. Ababaka bangi nga tebaali Bawarabu. Abantu bagende basome nga tebaali Bawarabu. Mu baana ba Adamu yaki kimanyi muno mu baana ba Adamu mwalimu omuddugavu. Zino kala kati kankubulire gwe kimanyi nti nno omuzungu asobola okuba omuzungu nga afumbiddwa muzungu. Mu baana be bazaane nga ne bazaalamu omwana omuddugavu nga mwana muddugavu naye ng'omwana oyo asse jjajjaawe ng'owe10 yali sireevu ne bw'ataba tali nga waliwo gwalondodde kubanga bino na bino biriwo ensi tezaaliwo in something like 4,000 years back. Empires were there. Kale in 4,000 years back wano wetuli gye bayita Uganda, what was there? Can someone come and describe? Enkumi nnyema bega. The so-called Uganda, what was there? Just banina basajja abazungu olwokuba baagabana ensi eno nga bulinga bupuloti be bagenda bateekamu demarcation ezo. Manyi basajja bakujjukujju. Bannaye nedda wano nze mpita wano. Omportugal agamba nze mpita wano. Omujamani agamba mpita wano. Era abantu beebuuza, why is it that superpowers right now America ne China tebalina colonies? Tubagamba nti nno America eryo Nigeria Bungereza abantu kye batamanyi. Edda abaali bakabejja edda mu myaka jedda Bungereza, Italy, Portugal, Spain, France bebaali bakabejja. Era nga bagenda bagamba wafu kati nga batema nga bolaba omuntu waneekwata ekibani mugenda nga mutemu buprotis bagenda bagabana ne bagabana Africa. Era kyova olaba waliwo abantu olaba costs zaffe neighboring countries waliwo abantu ng'olaba intermarriages z'amaanyi ne Tanzania kugamba osala era kyova olaba nedda wano waffe gw'okimanyi nti nno waliwo akalaga nti nno ove Uganda kati nyingidde Kenya okujjako akapande lyonna ettaka lyerimu naga nti nno bane tusalewo kale bazungu be bagenda babiteekateekamu twali kimu. Era ffenna tuli omuntu omu asiramu. Kyova olaba obusiraamu tetukkirizibwa kusosolangana na kuvumaŋŋana mawanga era oba oba bugyemu zambi ddene. Nabbi Salama kyava agamba nti ithinatani huma bihim kufurun, ebintu bibiri bugyemu musango gwa naggomola. At'anu fi nasabi, ogamba nti nno gwe musoga gwe ekyo kinene tokkirizibwa. Osobola ovuma oyo ng'ovuma jjajjaawo kubanga twetooloola ffenna tuli omuntu ogwo ffenna tukona ku Adamu. Obusiraamu tebukkiriza ebyo tebikiriiyo omuntu kuvuma ggwanga abadan tekiriiyo oba kikula kya muntu ku kikula kya ekyo tekiriiyo. Era bwa kaabaani aba aseeredde kubanga buli woovuma eggwanga kati oba ovuma Allah oba ovuma Katonda kuba naye teyeesimira kuva mu ggwanga eryo. Ekirala osobola ovuma omuntu ng'ovuma jjajjaawo gwomanyi oti bajjajjaawo omukaga yali musoga zozi Baganda omanyi oti bajjajjaawo ow'omusanvu yali Muganda kubanga nkugambye nze nkwadde history omutonotono nti de Baganda de Banyankole ffenna East Africa n'abatulinaanyi we came from the Bantu nga boolaba they were the Bantu group, the Nilotes, Nilo Hamites ne the Bantu they originated from West Africa, Cameroon. Era abantu babuuze in West Africa waliwo abantu nga tubafaanaganya ebikolwa. Ekisookera ddala weebale kwogera kintu ekyo okiwulira nnyo. Njagala abantu kino bakitegeere nti nno tokkirizibwa abasiraamu tulina kuba ekizampo naddala ebigambo bino si bigambo wabula ebikolwa kubanga Allah jalla gyayagala nnyo abantu basikirize bayingire obusiraamu naye omuntu
ajja kujja eno gy'oli lwa bikolwa byo. Bwe kiba nga atamwa okumuyita omukafiiri tokyogera. Wadde ate bo engeri gye bakitegeeramu si gye kitegeeza. Naye bwe kiba toyogera. Kati bona okyogera bwoti kati ate nnyoko. Kubanga abatuzaala bangi nga si basiraamu. Kituufu. Gw'osiramu si busiramu si. Kati aho gena agwema muli mukafiiri. La. Kiriki tukyogera. Wadde nga ideology ne perspective mwe batwalira si kanko ekyokulabirako. Olaba obukafiiri bakigandawaza. Kiva mu kigambo al-kufuru. Ennimi zino al-kufuru kirigaza okuwakanya. Al-kufuru kigambo kya Luwarabu is an Arabic word. Kitegeeza okuwakanya mu Luganda. Waliwo abenzikirize be bayita aba Protestants. The Protestants. Protestants come from the word protest. Protest mu Luganda kitegeeza ati Kuwakanya. Kachitegeeza obukafiiri no Protestant wali njawulo. The difference eriwo nti biri kiri mu Luwarabu, kino kiri mu Luzungu. Bagende banoonyereze. Protestants, senga omuntu agamba nti no, they are a group of boys there, they are trying to protest against what the LC1 chairman is telling them. Otegeera kinti bamuwakanya. Al-kufuru nakyo kuwakanya. The difference is this is Arabic, this is English. Nebyonna it means the what? Kuwakanya. The same. Okitegeera bwe tudda mu lulimi katugenze kati mu lulimi. Yeah. Lwakuba nti n'abantu kya. Kati omuntu ayinza okutamwa omuyita omukafiiri nomwe omuyita omuprotestant gwe. Kiryoke. Ninga era kyekimu muwakanyi. Tuzze kati mu lulimi. Kati bwe kibanga olw'okuba teri family gy'oyinza kusanga muli basiraamu mwekka. Teriyo. Ate eriwa. Era teri family gy'oyinza kusanga balokole bokka. Era teri family gy'oyinza kusanga bakatuliki bokka. Era teri family gy'oyinza kusanga bakristaayo bokka. Okuva ku jjajja ne jjajja. Tewali. Teri. Nga tewali ya Teri. Kati bwe tubanga Allah fa atuwadde ekyengera ky'obusiraamu. Tulina kulwana kwolesa busiraamu kye bugamba abantu bano bako. Kubanga obusiraamu nga bwo obusiraamu. Allahu akbar. Abantu tebannabya abantu they kwegamba contradictinga bagatta oba abantu bayina ebintu oba nkyogere ntya abantu bakonaganya ebintu bino bakonaganya. There is a very very big difference between Muslims and Islam. Muslims are human beings who can do anything which is against the Islamic laws. For example, many Muslims drink alcohol. They take marijuana. Yeah. But Islam prohibits that. Kati omusiraamu bw'akola ekintu takikola on behalf of Muslims. Oli wagamba mwoche na mirembe. Ekyo si kituufu. Abata. Si kituufu. Ebyo biba bibye. Era n'amala afa nga ali bw'atyo va ku bino eby'edduniya agenda mu muliro. Kubanga gwe bo bafe era kyovola tokkiriza bagamba yi Allah bazikirize. Mulimu bamaama baffe. Mulimu bakojjaffe abatali basiraamu. Ate ekigendererwa twagala bannaye basiramuke. Ate gw'ogamba baffe. Era ffe tunakuwala nnyo nga abatali basiraamu bafudde. Vanti tunakuwala nnyo nga omusiraamu afudde. Abatali basiraamu maama bannaye. Kati ekyo tekiri, ekyo si kituufu. Ekyo si kituufu. Kyova olaba obusiraamu buli against terrorism. Islam evumirira obutujju. Obusiraamu obutu buvumirira terrorism. Kubanga obusiraamu dini ya mirembe. Ate terrorism kintu kijja emirembe. Niyo obusiraamu buvumirira. Obusiraamu buli against butujju. Ekyo ne w'abaani nga ayagala kigira kaabe muzungu. Omanyi olwo abazungu abatali basiraamu basoma eddini. Ajja obusiraamu ng'obusiraamu buvumirira buli against terrorism. Kubanga obusiraamu dini ya mirembe. Kyova olaba ate bwe tuligendako ku lugambo n'okugeya. Bwe tulijja ku musomo gw'okwogera ku mazambi okola olugambo okutabula Allahu akbar.
nja nakugamba nti olugambo just omuntu ayinza kwogera bwogezi statement n'asukuma ebulaaya ekyo kinene okusinga okwenda olugambo kutambuza ebigambo n'okusinga obwenzi kubanga abantu bafa lwakuripootinga kitali kituufu. Amerika yavayo negamba twakizuula mu Iraq temwali nenga kati ezo zaali ntalo z'abanene na ntalo za medias nga boolaba covid. Trump yavayo n'agamba nze sigiita coronavirus wabula Chinese virus. Kati feno bambi enjovu wezirwanira bumunira bwe bukola ki kati olwokuba nti no bali be balina medias ekyabwe kibaagala kyekiteeko ku BBC kuki kati kyovula bakituuke ne kikutuulamu kati okukyejjako olina kukyejjako ate nakwongera kuba na mpisa nnyo asikuonoona kuba na mpisa nnyo oli ayinza n'okubeera ne mulirwa naawe nga si musira naye nga muliisa akakanja mwe mwatutama muli bakafiiri kimanyi kati kankubulire okitegeera olunaku lumu basahaba ba nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabbi yayogera obukulu bwa neiba okumuyisa obulungi. Basahaba ne batuuka n'okulowooza nti neiba alina omugabo mu by'obugagga byo ne bwe yali ayogera obukulu bw'okuyisa obulungi neiba teyasosola musiraamu basi musiraamu gobadde okimanyi nti neiba tokkirizibwa bw'oba togenda mumwa ku byofumbye kuno okufumba akawoona akawulira tokkirizibwa onoomumwa ku byokulya kubanga banneighbors baffe bangi nga si basiraamu. Ne nabbi agambye bayise bulungi kubanga bwatyo nabbi Muhammad bwatyo bwe yeeyisanga atoleetawo mbeera kati anaakwegomba ate n'asiraamu kanga omuyisa bubi kubanga toteekeddwa kuteekawo mbeera ereetera abalala ate kutamwa busiraamu. Era ekyo kigenda kukubuuzibwako kyovula tulina edduwa gye tusaba mu Qur'an waliwo ekigambo ekigamba rabbana la taj'alna fitnata lilladhina kafaru ayi Allah totufuula bikemo eri baliera batannasiraamu katubeere nga abantu batamwa obusiraamu ku lwaffe ebikola kubanga abantu bali azaamanya batali basiraamu. Omusajja n'omusanga olw'obubuya bwe n'agamba agwe ne bwe nkuli azaamanya te qiyaamu ono mmanjiza ekyo si kituufu tokkirizibwa. Era edduwa omusajja bw'agamba nga si musiraamu ayi Katonda haji yandi azamanya edduwa zikwata nabbi kyagamba ittaqi da'wata al-madhulum mutye edduwa z'omuntu ali azaamanyiziddwa. Ebyo ebintu nabanjagala ngenda bisoma mu kuyunga Oluganda abantu abali azaamanya bankuba kyeyo tujja tuuka seeka kyenjagala osanga omusiraamu ng'atemanya kati ebikolwa ebyo bye bituleetera obuzibu. Embeera eno gy'olaba tukaaba abasiraamu mugundi kubanga abasiraamu tulina okuba ati our peak kubanga obusiraamu Allah gwe bw'osoma obusiraamu abantu ab'empisa edda bajjajjaffe abajungute baali batono n'eddiini yaweebwanga ekitiibwa. Omujungute yabeeranga ku kyalo nga basinga si basiraamu naye bonna n'abatali basiraamu nga bateresa ye olw'empisa ze baalinanga n'enneeyisa obulu. Ne kati essaawa eno abantu ffenna tuli world tusaba Allah tusonyiwe era abasiraamu abange tuddeyo eka ebikola naffe tususse obujeemu nusanga abasiraamu nga tukolera ddala ebikolwa ebiryagene ebikontradictinga n'obusiraamu. Abasiraamu be banywa omwenge. Nze omusajja omusirikale yaŋŋamba musiraamu wa traffic mukulu naŋŋamba seeka ku mukwano nga tebannagiggala kubanga mukwano olwa covid nali nga nkola wonja okutuba abasirikale basaliranga nyabo naŋŋamba seeka mwogere ku basiraamu okunywa omwenge. Nagamba nze ekiro nsobola okukwata abantu kawunyemu 9 naye ng'ensanvu bonna manyaga abasiraamu. Yagamba ati omusirikale owa traffic naŋŋamba seeka musomeseeko abaana basusse nti ki basusse okunywa omwenge abasi tulaba Ramadhaani mwezi gwa Ramadhaani bennyini abamu balaba era nze lumu mba ŋŋenda kubukedde mu Ramadhaani ya 2018 ku lunaku olw'emmande lwennyini nga baakatandika okusiiba twakatandika okusiiba mba nvaako bwe ndi ku pikipiki omusajja najja naŋŋamba seeka mbadde nkwagalamu naŋŋamba seeka nze ndi maneja wali ku pule nze omukuba maneja pule ndowooza ogitegedde awo angenwa awo T1
nanga nemba dembo zaidi yaddi ngamba yidi tukatandika okusiba nangamba anti ba manager bannange tubadde twagala tutegeere kuba tusobole omwenge mutono kubanga mulamanzani gudiga nawe mwenye basira mbagunyonye oya ngamba timwe na mwenge era omwenge mulamanzani seka abasiramu tuyisitirizo okweyisa obubi ebyo ebikolwa kiboko zino zetufuna Mungu era ziva mu ggulu kubanga abasiramu benyini tukimanyi fe munzikiriza yaffe ezimu ku mpaji z'obukkiriza empaji ey'omukaaga okukkiriza qadari Allah kyageze khairihi kirungi wa sharri oba kibi byonna naye Allah yagamba mu Qur'ani takyusa inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim takyusa mbeera z'abantu abadde emirembe nga bali bulungi n'agikyusa n'abaleetera embeera y'akazito okukyusa mmwe bennyini nga mukyusizza okukyusa ffe okukyusa amakulu ne tuva ku mateeka ga Allah ge yagamba Allah yagamba kweyisa bulungi yatugaana okukozesa ebiragalalagala amayirungi abaana basinga okunyakula essimu z'abantu abaana basinga okulya amayirungi abaana basinga okukola kyefujjo lyokka baana basiraamu bibakwatira mu bikolwa ebyo kati ebyo byonna ezo zembooko zezituliko obulyazaamaanya bokka nkugambye ogenda n'ogula ku musiraamu n'ogamba engeri nga ne bukya kuliko bisimillahi rahmani rahim kuliko emmunyenye n'enjuba n'ogamba kangule kuno ayina ekirevu n'enkofiira n'ogamba akangule kuono era totunula nayo kubanga okimanya amateeka ga bukya agamanyi n'ag'obusiraamu anti ge ga bukya kubanga obusiraamu bugamba totiira minzaani n'otunula eri n'ogamba njagala kiro 4 n'otuusibako mukyala n'agamba iseeka ini nyama wagirede n'ogamba muneeno ngiguze ku swaba n'agamba erimu ensu 3 ewunya bubi ati teweze ongambye oguze kiro 4 naye gonna magumba naye ng'oyo bwatyo bwakola n'omusanga ayambadde entalabuusi bannaye buno obutunda masaka 15 masaka ndowooza mulaba akamenye namu akalaga n'ogamba teekamu tojja mugamba nti nobakino kubanga okimanya amateeka g'okutunda kubanga mu busiraamu amateeka g'okutunda bagamanyi totunda biki toddira kungulu n'oteekako obuwunga obukalu ate munda nga wali obubisi ekyo kati ng'omanyi nti engeri gyali omusiraamu ebyo abimanyi otunula n'eri omukyala agamba naga yo obutunda nomugamba munene obuguze ku swaba tusaala naye n'agamba bwonna temuli kumbe yaddidde obuto n'abunyika mu mazzi agookya ne bwengerera kati ebikola ebifaanana bwe bityo ffeffe nnyini naye bwe tunaalongoosa ne tuba abasaazi Allah agenda tutaasa kino kiboko ze tufuna kati viva mu ggulu kyagundi bamukutte njagala nkubuuze abasiraamu abasaala ku kyalo kyo n'abatasaala bali basinga obungi abatasaala Allah agambye basaale tetwagala kusaala kati akola ki gy'emiggo gye tufuna embooka ezo miggo omuntu n'omusanga ng'atunda nkoko naye ng'ataddemu enkoko enfu ayo kyankoko aye nga musira ffeffe nnyini abantu bayitirivu nnyo obulyazamanya bungi genda mu mizikiti olabe ekiriyo bayimaamu abakulembera toyambala ku kanzu enyirira ogyambalira olidde sente z'obusiraamu imaamu abasaaza n'awangalira mu mbeero tebaagala akulaakulane alidde sente z'obusiraamu bwe kibanga abasaaza ayimidde mu sola omulimu gwe bwe mutwe mu muyisa nga bajjajjaffe abajungu terabangala asomesa abaana muwadde yiika 10 ne imaamu n'abeera ku muzikiti ng'asaaza n'atuuka okusaaza essola ya asiri nga yenna yeenyoola tannalya kyokka basaaza beebejjagala ye imaamu waabwe kati umme fanna bwetyo Allah lwaki tagikuba embooko umme fanna bwetyo lwaki Allah tagikuba embooko abawalimu baseeka bebaavu abaana bebe gye basomera olabayo amakanzu geego naye nga baani sababu bennyini abasiraamu era n'omala oyambala ku kanzu enyirira atubba walabye kanzu ya imaamu badda wali ebweru wagirabye nagirabye kalu ezo kanzu ze Dubai mitwala sente zaffe ze balya bwe kibanga imaamu temwagala ali ku sente zammwe ali ezaamu kyaki ebyo byebizibu nti nze nkubulidde amasomero gaffe gennyini omusajja ajja mu ssomero ly'obusiraamu nga musiraamu n'ayagala anyigirize genda mu masomero agasomesa eddiini olabe nga galimu eddiini abasomesa obusiraamu abasomesa abaana Qur'ani abaana babeere n'empisa abaana basaale abo baseeka amala emyezi 7 nga abanja 7 abanja
tasasula naye nga bannannyini ssomero basiraamu. Seeka asomesa Qur'ani akola kya myezi 7. Bano aba Napoleon John Speak Hawduvitira buli mwezi ate bafuna kyokka Seeka afuna $10,000 buli mwezi. Aba Napoleon afuna kakadde ne buli neyo n'abanja talina bye kyokka ino omukyala alina abaana. Kati umme fanna bwe tuyagala Allah akola atya? Katukube embooko ziwulire. Ate bagira nga bakaaba batubonyaabonya ani akubonyaabonya? Ffe abeebonyaabonya ffe tuddeyo ku ddiini entuufu tulongoose olabe Allah bw'ataakole. Timwagala kusaala kati osaalako lwakuba ebizibu bwebiri. Gwani yaga nti nosaalako lwa bizibu byokka. Osaalako lwa bizibu. Kuba gwe bw'ogamba nti nno ow'ekirevu ow'entalabuusi toyingira kibuga abasiraamu bokka bebakoze ebirevu. Nno ne banasala okukwata babirevu n'abaniga nno babakutte. Babayodde kuba kati ekirevu abakazi bennyini abawala baagala babirevu abaniga bonna tobalaba kiko nedda tobalaba bakiko mbala kati kitegeeza nti kino tewali watubonyaabonya wabula ezembooko ziva mu ggulu ebikolwa byaffe byebitukubya abasiraamu baganye okuteera mu layini yaabwe oggulu okumukuli mu busiraamu okola kulimbuka tuliki kati twetereeze olabe Allah gwe tukaabira bannaye Allah tuyambe ate gwe tukaabira atuyambe nga byalagira okukola tetukola tetusaala tetukola ki baneiba bo bayisa bubi tuli bajeemu nnyo eri abakadde omuntu akwata obukadde bubiri n'agulira malaaya essimu gwakwana nga nnyina amuzaala talina wadde katooki nga musiraamu ate njogera kuba ki wano abantu abakyasinza okugaba ssente basiraamu gono mu kibuga mukukwana laba nnoono gwe buuza abawala bebakwa Allahu akbar goza abawala batali basiraamu okwaga abasiraamu bagaba ssente gwe lutunulira waliwo gwe baŋŋambye yagenze n'ennyonyi ku buko uyu musiraamu gwekyo tekimanyi laba nnoono abantu batwala ebintu ku buko kati kankubule kino omusiraamu n'atwala ebintu bya bukadde ebi n'atwala entebe n'atwala firiji n'atwala naye ng'ebyo tabiguliranga ku nnyina boarding n'atwalira basenga boarding ezezi ku buko n'ennyina amuzaala boarding gyakubagirizaamu gyagendamu ku bukoleegi yakutuka kati abasiraamu tuli mu lusozi lulala n'obusiraamu buli walala twabuleka zembooko Allah tuyambe ate nga byalagira okukola tetubikola buli kikwakweta ekijja ne batuyoola zembooko ezo miggo giva mu ggulu kubanga abasiraamu tukimanyi bulungi Nabbi Muhammad yayogera ekigambo n'agamba wa'alamu kimanye anna ma akhtaaka buli kintu kyonna ekikuyitako lamu yakun liyusibaka obadde tuli wakukifuna ate walamu yusibaka kyonna ekikutuukako lamu yakun liyukhtiaka tekibadde kyakuyitako teri kigwawo bugwi era nga bula mu covid buli eyafa yali ateekeddwa kufa tebyalimu nti kwegendeza nya ate abantu abali basinga obwavu be basinga okusigalawo okulaga nti akaseera kali katuuzi abasiraamu bakimanyi nti Allah yagamba qul la yusibana illa ma kataba Allahu lana teri kitugwako okujjako nga Allah yakituwandiikako naye enneeyisaaza Allah akuwa omukulembeze okusinzira ku bikolwa byammwe enneeyisa gye mweyisa ye mukulembeze Allah gwabawa eyo nkolayo kuva dda enneeyisa gye mweyisa ye mukulembeze Allah gwabawa abasobola kati mweyisa bubi muli bakifeesi lwaki abawo omulungi buli wolabanga okaaba batufuze bubi sooka weekyekinge ayino nga tunatula obukulembeze bukulu ate gwe mu famire yo mu lujjalo mu waka nawe omukyala akaaba omukyala kennyini akaaba abaana bakaaba kati ebintu biva eno kati kankubuulire okumanya abasiraamu tulina kwetereeza Allah atudire bino betukaaba tewali we tukukaaba kituufu biruma ne tulina kwetereeza okumanya tulina kwetereeza tudde ku ddiini tulongoose twetereeze Allah atubeerewo gwe okimanyi mbwe essaawa eno kati abatuwolereza si basiraamu
abali misango gy'abasiramu abatuwolereza nedda ne bagamba nedda bane abasiramu bino ebiriwo bane nedda ekyo Allah kubalaga nti abasiramu abaddu bange mwava ku ddiini mwagivaako byeragira njagala ombuulire abasiramu njagala mbabuuze golooza ki kye twasigaza mu busiramu kye tukola kusaala nnyo sala 5 abantu basalako ku yidi iki kye twasigaza ku mpaji ezo zonna ate waliwo kwambala nkofiira hijja bamuzisobola ade zisobola ng'omututya ng'omuvubuka buli kaseera akyusa emmotoka bwe bagamba ogende makaale kanaawe nve ku mwenge kati abo bangi nve ku mwenge nze nkyayagala okwenda n'abagenzi emakka nabo babbi bazibu edda bajjajjaffe yagendanga mu hijja naddanga ate imaani yeeyongedde nga buli omu amuteresa n'essaawa eno haji agenda emakka naddanga ate obubbi bweyongeddeko allahu akbar nga mu bukumpanya n'obulyazaamaanya kati abaddu ba Allah jalla jalaaluhu abasiraamu my argument abange tuddeyo eka kyova olaba yunu nabbi Nuh ku mulembe gwe Allah bwe yanyigiriza nnyo abantu nga bafa obwavu ebizibu bingi bakaaba endwadde nnyingi bagamba nabbi Allah gwe yali tumina gamba nabbi tusabire ku Allah gwe mulongoofu tufa nabbi yabagamba ekigambo n'abagamba ekimwogedde ki wabula mukole ekintu eki faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara mudde eri Katonda mulongoose mulekerawo okusamira mwetereze musaale wulira musaale faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara bwe muneetereza wulira kye yabagamba Allah kyagenda obba yurusiri samaa alaykum midrara agenda batonyesiza enkubanga mirembe wayumudidikum bi amwali wayumudidikum oliro luganda mu Qur'an wayumudidikum agenda bawo omudidi ogwa sente omudidi gwaveyo wayumudidikum eyo wayumudidikum Qur'an tewali lulimi lwetalimu gwe togimanyi wayumudidikum ne luvanyuma lwakinga mweterezezza wayumudidikum bi amwali so twetereze ino sanga haji maina masabonga mukawa ambale enkofiire myufu kuliko ennywanto bagira mubiveemu Allah yabigaana zemboko seka tumali abasiraamu okulekawo abaana b'abantu ekokko okugamba amuwa mwaka omusajja n'agamba engeri njali omunaddini gy'asaala ndowooza tuba tuwa omwana waffe ebikola byokka biri wild bwaba akantu kati ne bakaaba bannaaye tukyakaaba nti Mungu ate bwakwata tata ffe tusooke twetereze ne bwona akati omukulembeze kitonde tewali kisobola tutuukawo nkulayirira Allah wallahi nga Allah takyagadde kituukewo bw'oba okkiriza nti no Allah kati kitegeeza buli ekituukawo ffe tusooke twetereze tuddeeka abantu essala bazivaako obuyaye bulinga obuyaye omuntu abeera mbeerera abaana abasiraamu abeera mbeerera ya wiiki nagamba maze kati esatu sebaka na musajja maze esatu sebaka na musajja wiiki obulyazaamanya bufuuse obulyazaamanya okunya okubba obubbi amabaala bajjuma bahasani ekikulaga ekyo mu kibuga no basinga okunya ku lisimu z'abantu bamusa babudala ekibuga tabani abasingamu obungi si basiraamu era okugoloza Muhammad Nsereko eweevu yali nga minvuuli abaana batiikinga minvuuli ne baga Muhammad kwata minvuuli nabira tetukutegeera tuwulira walo mukyuka tuddekeno wadde musajja wefudisi naye Eriyasi so tuddeeka abasiraamu obaka bwembawa bino bigenda kuvaawo tweyo tulongoose enkolagana yaffe n'omutonzi waffe bwe tutakikola obusiraamu self service nti okolako byoyagala si bufe si bufe abasiraamu tuve mu kaaba tuddeyo eka bwe tunaatereza enkolagana yaffe n'omulezi waffe ne Allah waffe Allah jalla gyagenda tuterereza embeera bana ba Isirayiri
Allah yabakolera ebintu kasita bajeema n'abaleeta Firawuna n'abawalevu ya n'abatulugunya nga Allah abalaba ne baali bajeemu abagamba temukola kino ne bakikola abagamba muyingire ne bagamba Allah gwe yingirayo olwani kanu imagine bajeemedde nabbi waabwe Musa buli nabbi gwe basiba nabbi n'abateekako Firawuna omukulembeze gwe tulina levo yaffe toddamu kaaba weetereeze